won't you do? What won't you do? Nothing impossible, nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to wonder. Tubaniriza nnyo ku online services zaffe wano ku Deliverance Church Kyengera, Esumbi Omusumbako Semakula ne Mami Penny na Semakula. Buli omu w'olitegeezako ku munno, service zitandise. Mukama abawe omukisa. Amazina
Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Tubakulisayo mu kaseera akalungi akatuvaamu. Mukama yeebazibwe. Tugenda mu kaseera akalungi ate akalala. Mukama yeebazibwe. Tugenda mu kiseera ekyokuwaayo. Mukama yeebazibwe. Kiseera kya kuwaayo. Kiseera kya mukisa. Ekiseera ekyokuwaayo kibeera kiseera kya mukisa ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo omusajja omu Bayibuli, omu ku basajja abasinga okuba abagagga be twabasinga okulaba mu nsi muno. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kugabana olugero lw'omusajja ono tulabe yajja atya okubeera omugagga ennyo. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kusomako mu kitabo ky'Olubereberye essula 22
okutandikira kanyirira akokubiri. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyogera bw'eti tinayogera nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka ogende mu nsi Moriya omuweere eyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku lusozi lwe ndikugambako. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda ayogera ne Ibulayimu n'amugamba nti twala omwana wo eri olusozi lwe ndikubuulirako. Mukama waffe yeebazibwe. Omuweeyo ekiweebwayo. Omanyi ekigambo ky'okugaba kyetaaga obugonvu bungi. Ibulayimu ono alina omwana we omu yekka gw'ayagala ennyo ow'obukadde gw'ayita Isaaka, naye Mukama amugamba mutwale omuweeyo. Mukama yeebazibwe. Olugero luwanvu naye ngenda gezaako olushetoninga. Olunyiri lw'ekumi lugamba bwe luti tinayogera nti tossa mukono gwo ku mulenzi so tumukolako kantu kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda kubanga tonnyimye omwana wo omu. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda akakasa nti Ibulayimu ono amwagala nnyo ng'amaze okubaako ekikolwa kyakola kyakkiriza okukola mu maaso ga Mukama eky'okuwaayo omwana we yali alina yekka omu, omwana we ow'obukadde, ate ng'amutwala ku kifo ky'atamanyi najagenda kumusaddaakira naye ng'amututte olw'okwagala Katonda we. Katonda akakasa atya ti Ibulayimu amwagala? Akakasa ku lw'ekikolwa Ibulayimu kyeyakola ekyokukkiriza okukola okuwaayo omwana we. Ibulayimu ani atambulire Katonda emyaka mingi, emyaka yali giwedde emyaka nga 25 oba emyaka 3 naye nga tannategeera Katonda. Naye Katonda amugamba ntegeeredde ddala nti onjagala olw'ekikolwa ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Olw'ekumi tugamba nti Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba ennyuma we endiga ensajja yekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo. Ibulayimu n'agenda n'atwala endiga n'agiwaayo okuweebwayo ekyokwokebwa mu kifo ky'omwana we. Ibulayimu n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Yakubayire oba kye bayita Jehova Jaira nga bwe kyogerwa ne leero nti lusozi lwa Mukama kirirabwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ibulayimu agamba ng'amaze okuwaayo oba okukkiriza okuwaayo, waliwo kyataalaba ng'agenda ku lusozi olwo. Teyalaba nti waaliwo endiga, amaaso ge gaali gasibiddwa. Wonna atandika okuyiga okuva mu nnyumba ya Mukama, waliwo ebibadde bigaddewo mu maaso go olw'okuntandika okulaba. Teyakiraba naye kasita yamala okukkiriza okuwaayo, Mukama n'aggulawo amaaso ge. Kakati waliwo Bayibuli egamba nti ekifo ekyo kye yali ayimiriddemu n'akituuma erinnya kye bayita Jehova Jaira. Omanyi Katonda alina amannya mangi ag'endagaano z'alina: Jehova Nisi, Jehova Jaira, Jehova Shalom. Ne ekigambo Jehova Jaira kifo mu Katonda. Waliwo ekifo mu Katonda kyagala otuukemu kye bayita Jehova Jaira. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egamba nti n'ayigira ekifo n'akituuma Jehova Jaira. Ekigambo Jehova Jaira kitegeeza nti Katonda agenda gabiriranga ebyo buli kadde konna konna ayagalirako. Mukama waffe yeebazibwe. Kyekifo ekifo Jehova Jaira, obugonvu bw'okuwaayo bwasumulula ekifo ekyali kigwekedde mu maaso ga Ibulayimu, n'alaba endiga gy'ataalaba luli kubanga yakkiriza okuwaayo omwana we yekka mu maaso ga Mukama. Tugenda kuwayo mu nnyumba ya Mukama. Manyi okuwaayo kya bwa Katonda era kyatandika n'amateeka tegannakujja amateeka ga Musa. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba okuwaayo okwa Ibulayimu nga Mukama amwolesa by'ataalaba luli, ng'amulaga endiga gy'ataalaba tikakati obuwaayo ng'essaddaaka kubanga yakkiriza n'akola ki? N'awaayo. Omanyi Katonda munene nnyo era Katonda kifo. Naye mu Katonda mulimu ekifo kye bayita Jehova Jaira. Buli mulokole yenna osaanye okibeeremu. Mukama waffe yeebazibwe. Nga Katonda yasalawo ery'obulamu. Omanyi tera nnyo obeera n'omusumba n'abako byaŋŋamba. Juzi yaŋŋamba nti ngeri gyali omusumba alabidde abantu bangi nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Yejjako naye kubanga alina endagaano gye yakola ne Mukama mu kifo kye bayita Jehova Jaira, nti onangabiriranga. Endagaano eno ogikola otya? Njagala kuwulira engeri gy'okolamu endagaano eno. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli egamba ne malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogwokubiri ng'ayima mu ggulu,
n'ayogera nti neerayiridde nzekka bw'ayogera Mukama kubanga okoze bw'otyo Mukama waffe baffe kubanga okoze bw'otyo yakola atya yakkiriza okuwaayo Mukama kyabage kubanga okoze bw'otyo kyenva neerayirira teyeerayirira Mukama nga Ibulayimu alina kyatanakukola naye kasita yakikola Mukama naga neerayiridde kubanga gwe okoze bw'otyo Mukama waffe baffe n'agamba nti Mukama ne malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogwokubiri ng'ayima mu ggulu n'ayogera nti neerayiridde nzekka bw'ayogera Mukama kubanga okoze bw'otyo n'otanyima omwana wo omu okukuwa omukisa n'akuwanga omukisa n'akwongerangako ezzadde lyo n'emmunyenye ez'omu ggulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja era ezzadde lyo balirya omulyango gw'abalabe baabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeerayirira olw'ekikola Mukama Ibulayimu kye yakola nanga kubanga okoze bw'otyo kale olunaku olw'eyo njagala okyuse okola endagaano ne Mukama ng'owaayo mu nnyumba ya Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Oteeka ekiweebwayo kyo Mukama kubanga bw'onaakola bw'otyo nange neerayiridde ti mu kifo kyo tebaita Jehova Jaira naakugabiriranga buli kaseera oba olina oba tolina n'abankatonda mu mbeera yonna gy'onaayitamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Njagala okwako ekiweebwayo kyo oba nsigoyo byonna bya bwakatonda okwayo kya bwakatonda ate Mukama ayagala obbaako endagaano gy'akola naawe okuwaayoko. So ngenda kukusaba ositula ekiweebwayo kyo tugenda kusaba. Haleluya. Kitange gwabeera omwesigwa twagala okusiima n'okwebaza olw'ekigambo ky'otuwadde mu kuwaayo. Otulaze nti Ibulayimu bwe yawaayo omwana we noweerayirira n'omugamba ngenda kukuwa omukisa oguleko n'onaaguteeka. Kitange olunaku lwe tujja mu maaso go nga tulesa ebiweebwayo byaffe Mukama ebimu eby'ekkumi n'ebibereberye byaffe Mukama mu maaso go nga tukakasa ddala Mukama tiriwambadde nga tulina bino byokka nga woogamba nti Ibulayimu yalina omwana we omu yekka kasita yakkiriza okumuwaayo nawe ne weerayirira. Mukama tukusaba olunaku lwe weerayirire nga tuwayo mu nnyumba yo weerayirire okutuwa omukisa gubuleko neegunajja. Kitange tukusabye nga tuyita mu linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Haleluya. Tukwebaza okuwayo mu nnyumba ya Mukama Katonda ajja kuwa omukisa. Layini zaffe zigenda maaso awo ziyitako weeyongere maaso n'okuwaayo ne Mukama anaakuwa omukisa. Tugenda mu kaseera akalungi akalala. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala otwala opportunity eno empeereddwa okwaniriza omusumba waffe omusumba Penny na Semakula. Njagala tumukubira engalo ng'ajja agenda okutwongerayo. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda olw'akaseera kano akalungi nate. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda mu kaseera kalungi ak'okubeera nga tuwulira ekigambo ekiva eri omusumba waffe taata w'ennyumba Pastor Paul Semakula. Haleluya. Nga bw'osibisamuko mu ngalo ekirala ye malayika w'ennyumba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekitaffe atubikako ow'omwoyo. So ngenda kusaba yonna gy'otulabira mu Mission of Family, ngenda kusaba amakago gy'otulabira kaseera kalinganga bwe kati ku mulimu gwo gwali ku YouTube ng'oli ku simu yo nga gy'otulabira mukwano. Ngenda kusaba ogatte engalo zo n'akaluulu wamu n'abannaffe abali wano twanirize omusumba waffe Mukama mwongere engalo ez'amaanyi. Saba ekitabu tukwebaza kubanga oli naffe weebale gwabeere naffe jjo gwakola ebyamaanyi ebyewuunyisa n'olwaleero kola wonya sumulula situlokola mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kuba engalo ng'olina n'esimanyi tugamba mutenderezenga Mukama n'ebitaasa n'ebivuga bivuga ennyo mutendereze n'ebitaasa eby'eddoboozi ettono. Mukama yeebazibwe. N'asembera n'agamba nti buli ekirina omukka kimutendereze Mukama, mutendereze Mukama. Mukama yeebazibwe. Kizo tulako nga okuba engalo. Haleluya.
nebaza mukama kulaffe ffenna abawuliza byonna gye tuwuliriza bamemba b'ekkanisa n'abo abatwegaseeko abapya abagenyi mukama abatuweera omukisa linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu weebale kwewaayo kusinza katonda nga toyesa ate weebale kwewaayo kukuza kkanisa ng'okola emirimu gyo ng'omuweereza wa katonda mwebale abawaayo tukube engalo olw'okuwaayo kwaffe era nyongera okwaniriza bonna bawulira nga bakwatibbwako okuwa mukama omukisa n'ebiweebwayo byaffe mukama n'akuwa omukisa tulina bingi byetukola byetaaga okuba nga bitambuzibwa ssente mukama abawa omukisa nga mweyongera okuwaayo mukama yeebazibwe tusoma ekyandiko ekigamba nti buli ekirina omukka kimutendereze mukama olwaleero njogeramu ku byalo ebisinza katonda gamba ebyalo ebisinza katonda ebyalo ebikola bitya ebisinza katonda mukama yeebazibwe okusinza kyeki sande eri nabagamba okusinza kwe kuteeka katonda mu kifo kye kwe kumuwa omuwendo ogumugwanira kwe kumuwa ekitiibwa ekimugwanira kwe kusoosowaza katonda kwe kusingisa katonda n'olaga nti asinga byonna mukama yeebazibwe kaakati ensonga lwaki tubuulira enjiri twagala katonda azimbe ebyalo ebimusinza ate si ffe feka abaagala naye ne katonda kyayagala tukole ki tukole kabaffe yeebazibwe tufuuke ebyalo ebikola bitya ebisinza katonda haleluya okusinza kyeki mu luzungu ekigambo worship kiba mu kigambo worship kitegeeza okubeera nga osaaniza omuntu okumufuula oyo asaanidde agwanidde alina omuwendo mukama yeebazibwe ensonga lwaki tukuŋŋaana kwe kubanga tweyongera okuyiga okusinza katonda yonna gye tubeera yonna gye tusula yonna gye tukolera mukama yeebazibwe so okusinza olwangambye nti kwe kubanga obeera nga olina okumanya munda mu ggwe era n'okukakasa obukulu bwa katonda era n'oyoleka obukulu bwe mu byokola byonna mu bulamu mukama yeebazibwe tokoma kwoleka bukulu bwe ng'ozze mu kyaki naye oyoleka obukulu bwe gy'osula gy'okolera mukama yeebazibwe ku nguudo ng'otambula osigala oyoleka obukulu bwa katonda mukama ffe yeebazibwe era yensonga lwaki tukuŋŋaana tuyige okukola ekyo wonna we tubeera aleluya bwe twogera ku kyalo tetwogera ku kifo ekitaakulaakulana naye twogera ku bantu ekyalo ntegeeza abantu abali awamu abantu abakolera awamu abantu abalina ebibagatta kama yeebazibwe bye tuyita ki ebyalo era ekyalo kitandikira kuggwa mpuliriza olwaleero ekyalo kitandikira kwani mukama yeebazibwe amaanyi mugongeremu nga mwogera ekyalo kitandikira ku ggwe ali wano olwaleero mukama yeebazibwe gwe oli kyalo buli ekikolebwa ku kyalo kitandikira ku muntu omu aleluya then amakaago nakyo kyalo kamaffe yeebazibwe twagala bwe tuba twogera ku byalo ebisinza katonda tunoonya okulaba abantu abasinza katonda ng'abantu sekinoomu twagala okulaba amaka agasinza katonda ng'abaana b'omu maka ago gonna n'ababeeramu bonna basalawo okugulumiza katonda enjogera yaabwe eyoleka obukulu bwa katonda engeri gye bakolamu ebintu eyoleka amaanyi ga katonda aleluya katonda bwe yagamba ibulayimu okukomola abantu abali mu nnyumba ye teyakomola abaana be bokka bazaala naye n'abakozi bonna katonda bw'amaamira ennyumba y'omuntu buli ayingirawo akyusibwa n'asinza katonda katonda bw'amaamira amaka g'abantu abagenyi abajja bakyuka emitima gyabwe ne bagulumiza katonda aleluya kaakati wandyagadde okumanya leero nga twogera ku mutwe guno waliwo twagala okulaba ekyalo ekisinza katonda kifaanana kitya ekyo nja kyogerako sandijja kama yeebazibwe ate ekirala tubeera tutya ekyalo ekisinza katonda kamaffe yeebazibwe ate lwaki twandyagadde amiina zaffe mpuliranga ebitono lwaki twandyagadde okubeera ebyalo ebikola bitya ebisinza katonda kamaffe yeebazibwe
omanyi n'okwogera eddoboozi ery'ekitundu kusinza katonda. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Lwaki twandyagadde okubeera ebyalo ebikola bitya ebisinza katonda? Era ebyalo ebisinza katonda bifaanana bitya? Mukama yeebazibwe. Kaakati ebyalo ebisinza katonda byebyalo ebyasalawo okuteeka okukkiriza kwabyo mu katonda yekka. Aleluya. Ng'ekifo ekyo bw'ogendayo abantu bonna bye bakola, engeri gye bakolamu bizinesi, engeri gye boogeramu, gye bakolaganamu, olaba nga bagulumiza katonda. Waliwo eyaŋŋamba nti e Burundi lunch time ebeera lunch time, amaduuka gonna gaggalawo, abantu ne baddayo emmere bagirira waka kubanga bassaamu ekitiibwa kye bayita amaka. Aleluya. Kati amaduuka gonna lunch time wetuuka olaba abantu nga bagaddewo amaduuka, y'empisa yaabwe ng'ekyalo kubanga bassaamu amaka ekitiibwa. Omusajja taliira mu hoteero ng'alina amaka, omukyala taliira wabweru, baagala baliire wamu nga famire. Mukama yeebazibwe. Obumu ku bubonero obulaga nti ekyalo ekyo kisinza katonda, ebintu ebakola byoleka ekitiibwa kya katonda, bigulumiza katonda. Mukama yeebazibwe. Era ekiraga nti ekyalo ekyo kisinza katonda, abantu bano baba bakuŋŋaana ku lwa katonda, bakuŋŋaana okwogera ku ebyo katonda byakola, okwogera ku bukulu bwe, okulaba amaanyi ge, era buli lwe babyogerako omukolo gwa katonda nga gweyongera. Wali olabyeko ebifo nga balinga abalina ekizikiza waggulu waabwe, nga buli kye bakola kyonna tekitambula. Wali otuuseeko mu kifo ng'obuyumba bwonna bwe balina busiisira. Wali otuuseeko ku kifo ng'abantu bonna tebalina bufumbo. Wali otuuseeko mu kifo ng'abantu bonna baavu. Wali otuuseeko mu kifo nga ekikwaniriza ge masabo agabeerako abantu nga basitama nga basinza nga bafuuwa emmiini. Mukama yeebazibwe. Naye n'obaawo ekifo w'otuuka ng'abantu basanyufu nnyo kubanga balina kye baayaniriza. Waliwo ekifo w'otuuka ng'abantu bonna baakulaakulana era nga buli ayingirawo n'omwavu asembayo amala n'agaggawala kubanga obwengula bw'ekifo ekyo bwaggulwawo. Abantu abo bayingiza katonda, abantu abo basengeza katonda. Kati enjiri gye tubuulira si yakukyusa muntu omu yekka. Twagala ebyalo bikyuke bidde eri katonda, ebyalo bikyuke bigulumize katonda, ebyalo bikyuke bagambe nti oyo yafuga, ebyalo bikyuke nti bw'alagira, kyalagira kye tukola, bw'ayogera kyayogera kye tukola, tetukola kirala kyonna wabula ekyo katonda kyayagala. Waliwo ebyalo by'otuukako, waliwo kyomanyi sijja kyogera linnya lyakyo, nali nkibaddemu. Mukama yeebazibwe. Emyaka sigyewala, naye ng'obubbi buyitirivu nnyo ku kyalo ekyo, ng'obubbi buyitirivu nnyo. Buli kantu koofuna bakabba. Haleluya. Era twamala kusimbula Saala, katonda n'atuyamba ababbi ne bakwatibwa. Haleluya. Ne tufunako obuweerero. Ekyalo ng'abantu tebannamanya katonda kikyali, kibeerako emitawaana mingi. Waliwo ekyalo nga tolabayo muntu alina nvi, ng'abantu bonna bafa bakyali bato. Nsabye bwe kibanga ekyalo kyo abantu bafa bakyali bato, ekyo kikolimirwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Waliwo abakago otuukamu ng'abantu tebakaddiwa, balina bamulekwa, balina baki, naye ekyalo bwe kyaniriza katonda, bwe twogera ku kusinza katonda, ekyalo kyaniriza katonda ne kigamba onoobanga katonda waffe, nga Luusi bwe yagamba ng'agoberera Nawomi n'agamba katonda wo anaabanga katonda wange, abantu bo banaabeeranga bantu bange. Nsabye olwaleero katonda abeeyo abantu bagolokosa, abatwegattako bagambe katonda gw'osinza y'anaabeeranga katonda waffe, abalangira amaka gaffe nti katonda eyatonda eggulu n'ensi y'anaabeeranga katonda waffe, y'anaabeeranga katonda w'abaana baffe. Aleluya. Naye kijja ng'abantu basazeewo okufuuka ekyalo ekikola kitya kusinza katonda. Twebaza Mukama mu sizoni ya lockdown. Mukama atuwadde omugugu okubuulira enjiri. Buli we tugenda abantu ne balokoka nga tutandikawo ekyalo ekisinza katonda. Bagambye ekyalo baba bantu si biti, si nnimiro, ekyalo bantu. Aleluya. Abantu ababiri abakkiriza Kristo bafuuka ekyalo ekisinza katonda.
ekisinza katonda. Mu bayibuli mulimu ekyalo kye bayita Sodomu ne Gomora. Ebyalo bino byali bimanyikiddwa nga bonna basiyazi. Mukama yeebazibwe. Bonna basiyazi baaba ku mulamwa ga Katonda. Naye enjiri bw'etuuka ku kyalo ne wabaawo abakyaniriza, ne wabaawo abakuŋŋaana, wabaawo emize egiba ku kyalo ekyo, wabaawo eddogo eriba ku kyalo ekyo, wabaawo obusezi obuba ku kyalo ekyo. Katonda atuwadde ekigambo ekikyusa ebyalo. Amaziga agabadde ku kyalo kyo Katonda agasangula olwaleero. Okunakuwala okubadde ku kyalo kyammwe Katonda akusangula olwaleero. Ennaku ebadde ku kyalo Katonda ayagala kikyayo, naye anoonyaayo abantu abagenda okwekolamu omulimu bagambe ffe tusazeewo okusinza Katonda obulamu, ffe tusazeewo okuweereza Katonda obulamu. Aleluya! Katonda ayingire mu nsonga zaffe. Aleluya! Twetaaga ebyalo ebikyusiddwa nga bikyusa Katonda. Era mpulira olwaleero weegatte ku bantu ababuulira enjiri ekyusa ebyalo. Bayibuli etugamba mugende eri abantu bonna era eri amawanga gonna mubabuulire enjiri. Buli akkiriza n'abatizibwa alirokolebwa. Katonda ayagala enjiri etuuke mu bantu bonna, etuuke mu mawanga gonna, etuuke mu byalo byonna, erikyusize ddala. Aleluya! Nabasomera bayibuli sande ewedde ekyalo kye Sesalonika. Bayibuli etugamba bwe baawulira enjiri ne bakyuka ne bava ku bukatonda obutono, ne bava ku kusinza ebifaananyi ne basinza Katonda omulamu. Leka alipoota eyo ewulire omukyengera, ewulirwe ebusega, ewulirwe nateete nti bwe baayaniriza enjiri baaleka obusamize, baaleka okufuuwa emmindi. Obubbi bwava ku kyalo, obwenzi bwava ku kyalo, obusamize bwava ku kyalo. Kubanga kyakola kitya? Kyayaniriza enjiri. Mukama yeebazibwe. Ekyalo ekisinza Katonda baba n'empisa nga zino. 1. Bakuŋŋaana ku lwa Katonda. Tebakuŋŋaana ku lwa bubi, tebateesa kumpa balala, tebateesa kunyaga. Bakuŋŋaana ku lwa Katonda. Gwakuŋŋaana buli wiiki Katonda agusanyukira nnyo. Weegasse kwabo abagenda okukyusa ebyalo, weegasse kwabo abagenda okuleeta okubeerawo kwa Katonda ku kyalo kw'otuula. Era nangira olwaleero oba balina be bakusimira ne bajja ku malaalo ne bateeka mu nnyumbayo, kubanga weegasse kwabo abasinza Katonda. Tebikyalina maanyi mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Oba bakulogerawa oba wa bweweegatta ku basinza Katonda. Bayibuli etugamba tewali ddogo eri Isirayiri. Aleluya! Waliwo ategere kyegamba ekyakuweesa engalo kuzikirira Katonda obutegere ekibuuza Katonda. Bakuŋŋaana ku lwani? Ku lwa Katonda. Bayibuli etugamba temulekangayo kukuŋŋaana ng'abalala bwe bakola. Egambye etya? Temulekangayo kola mutya? Kukuŋŋaana ng'abalala bwe bakola. Aleluya! Osobola okusinza Katonda wekka, naye bayibuli waliwo amaanyi agali mu bantu abasinza Katonda omu bwe bakuŋŋaana ne basaba. Waliwo amaanyi agasomolokoka. Wabaawo obwengula obutaano, wabaawo ebivaawo. Abasajja abaali e Babeli bakuŋŋaana nga baagala bazimba omunaala okutuuka Katonda. Bayinza okuba balina ebigenderero ebibi, naye ekigendero ekirungi kye balina kiki? Baali baagala kutuuka ku Katonda. Aleluya! Bakuŋŋaana nga baagala kutuuka kwani? Kaakati ekyo kye baakola kyaleetera Katonda okukka wansi. Katonda anoonya ebyalo ebigenda okumusika eriyo, ate wansi awonye endwadde, ate wansi anige COVID-19, ate wansi ajewo ebirwadde ebitawona, ate wansi ajewo ebikolimo ku byalo byaffe. Abantu ababa bakola batya? Bakuŋŋaana. Mu Deliverance Church tubeera n'enkuŋŋaana 2 buli wiiki. Aleluya! Ku Sande tukuŋŋaana, wakati mu wiiki tukuŋŋaana. Bw'olabanga omukulembezeewo akuyita musabe bantu 3, bantu 5, bantu 10, kama yeebazibwe, togaananga. Lekerawo okubaleetera bakwegayirire bagende bambi jangu osabe, bambi jangu osabe. Buli lwe bakwegayirira Katonda anakuwala, buli bakwegayirira Katonda anyiika. Katonda tayagala bantu kwegayirira bala kumusinza, ayagala omusinze nga tebakwegayiridde, alyoke akke mu bizinesi yo, alyoke akke mu makaago, alyoke akwate ku bibyo byonna. Lekerawo okaabya
katonda amaziga nga bakwegayira okusaba nga bakwegayira okusiiba. Mukama yeebazibwe. Leka kive ku mutima gwo ng'ofuuse ekyalo ekisinza katonda. Nagambye okusinza kutandikira ku muntu omu ne kudda ku bantu ababiri. Nze wake wange buli omu amanyi nti tayingira ddiiro nga tasabye, nga tetunaba kusaba ffenna awamu, buli omu asaba yekka. Haleluya. Era ekyo bakimanyi ng'ennono omwana bw'azuukuka oba myaka 2 oba emeka afukamira ku maviivi n'asaba n'asinza katonda. Tulina ekyoto buli omu aba n'okusaba okukwe, ne tuba n'okwa famire, ne tuba n'okwa ffengaze ne mukyala wange. Aleluya. Era nga tonnalaba TV ekyensooka okubuuza wasabye. Kaakati omu ku bakulu ye omukulu kati yayiga okusoma Bayibuli. Haleluya. Mutabani wange omukulu kati yayiga okusoma Bayibuli. Era mugamba genda osome ekyawandiikibwa kimu. Bwe tubeera ku kyoto ky'ewaka ne mugamba abikule Bayibuli asomemu. Ensonga lwaki namukwatako nnyo ng'akyali muto nenjagala ayige okusoma, nga njagala ayige mangu okusoma Bayibuli. Omukisa gugenda tuula ku bantu abeeyigiriza empisa ey'okusinza katonda. Lwaki mbalemerako abaana bange? Manyi gye nava. Haleluya. Manyi ebintu ebadde bitugoberanga famire, kaakati ekigenda obikutula nga mbyekutuddeko nesinza katonda omulamu, nga mbyekutuddeko nenyimusa katonda. Eri abampuliriza nga waliwo ebikugoberera bikyakugoba kubanga tebinnasisinkana katonda wo. Ebintu byonna bikugoba naye bw'otuuka awali katonda ebibadde bikugoba nga biddayo. Tulage ekyokubaalo bamukwatira mu bwenzi ng'omuze gw'obwenzi gwawamba obulamu bwe. Haleluya. Nga tayenda ne benda, teyeetunda ne beetunda, yeetunda ku makya ne yeetunda mu ttuntu ne yeetunda akawungeezi. Haleluya. Ne yeetunda eri taata w'omwana n'omwana we. Haleluya. Kaakati kuno ab'ekyalo baali bakooye ne bamukwatira mu kikolwa. Bamukwatira mu kikolwa ki? Kyakwetunda. Alabika ali akeeguza abakyala abasajja 3 balamba. Yagenda mu nnyumba emu neyeeguza n'asangayo omuzeeyi alina envi n'amweguza. Abakyali awo mutabani we n'afuluma n'amugamba, mutabani we yalengera jjajjaawe taata we nga yakaba mu kikola n'agamba nange neetaaga ekikola n'agendayo. Kama yeebazibwe. Abakyali awo n'omuzzukulu n'agenda, abeekyalo ne beekyanga ne bakoowa. Omukyala ne bamukwatako ne bamutwala ewa Yesu. Ebintu biri ebyali bigoberera omukyalo olwo, obwenzi n'omusango. Baali baagala mukuba mayinja. Haleluya. Naye bwe baamugoba, ekirungi kiri nti baamutuusiza ku ntebe ya Yesu, baamutuusiza mu maaso ga Yesu, baamutuusiza mu maaso ga Katonda. Omukyala n'awulira ng'anakuwadde, omutima gwe ne gukkakkana. Yesu n'abagamba atakikolangako y'aba asooka okasuka ekkinja. Aleluya. Ebintu bino byagoba omukyala nga bimutwala mu kubeerawo kwa Katonda. Leka embeera ezikugoba zikutwale mu kubeerawo kwa Katonda. Abantu abaali bagoba omukyala bonna ne baddayo. N'amubuuza, ababadde bakugoba bali luddawa? N'amugamba tebaliiwo. N'agamba nange sikyakusayira omusango. Ekikolimo kikusalira omusango nga tonnajja mu kubeerawo kwa Katonda kumusinza. Obwavu bukugoba nga tolaba kuyiga kusinza Katonda. Naye buli atuuka mu maaso ga Yesu, Yesu ayogera n'embeera ekugoba n'agamba mbeera gwe okolimiddwa, ddayo. Ebibadde bikugoba ne biddayo. Onooyiga okusinza Katonda. Ebyamaamira ekyalo kyo Yesu agenda kwogera nabyo bikuleke. Ebyamaamira famire yammwe agenda kwogera nabyo bikole bitya? Bibaleke. Kubanga mwafuuka ekyalo ekikola kitya? Ekisinza Katonda. Haleluya. Ngambi abasinza basinza ng'abantu sekinnoomu ne basinzizaako awamu. Haleluya. Mbuuliza missiono family leader wo nti ye wakati mu wiiki tusaba ddi tukuŋŋaana ddi okusinza Katonda. Bw'anaakumulira omugambe okuva n'olwaleero sigenda kulinda kunkimako, ŋŋenda kwereeta. Missiono family leader wabanga tugambye wanika omukono ndabe. Haleluya. ŋŋenda kwereeta kubanga nkooye okufugibwa eddogo, nkooye obwavu bwewaffe, nkooye obutatereera, nkooye okudda emabega. Njagala genda mu maaso ate manyi waliwo Katonda asitula abanyoomebwa, manyi nga waliwo Katonda ayamba abatalina ayamba, manyi nga waliwo
okuva n'olwaleero ngenda kusinza Katonda nga tewali akase kubanga njagala okwegatta ku byalo ebisinza Katonda ebiraba omukono gwa Katonda ebiraba amaanyi ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Waliwo engero z'empulya ku byalo ebimu ne weebuuza ewaffe ki ekyabaawo. Waliwo ebintu by'olaba ebiri mu mawanga agamu ne weebuuza ewaffe ki ekyabaawo. Eggwanga lya Amerika bwe lyazuula ekyama ekiri mu Isirayiri, abakulu abasinga mu Amerika ba Isirayiri. Haleluya. Amagye ga Amerika gajjudde ba Isirayiri. Ba scientists mu Amerika, the greatest percentage ba Isirayiri. Babiliyone abasinga mu Amerika ba Isirayiri. Gwanga tono nnyo naye lyeyina abantu abakyasinza obugagga kubanga liyitibwa eggwanga lya Katonda. Isirayiri kitegeeza eggwanga lya Katonda, bakabaka ba Katonda. Waliwo Katonda kyagenda okyusa mu mulembe gwaffe eri abantu abagenda okwekolamu omulimu bagambe tutandisenga 3, tujja fuuka 5, tujja fuuka 10, tujja fuuka 100 naye nga tusinza Katonda omulamu. Wabeewo akikubira engalo ez'amaaso. Haleluya. Wabeewo akikubira engalo. Zaburi ebyalo ebisinza Katonda bitera okufuna empisa ezigulumiza Katonda. Haleluya. Empisa ezikola zitya? Era enneeyisa yaabo yonna bw'azimba ennyumba n'ayagala okusanyuka atwalira Katonda ekiweebwayo. Haleluya. Kiddemu ekyakola atya? Enkoko agiwaani? Agiwa Katonda. Haleluya. Ebyalo ebigulumiza Katonda bw'ayagala obugagga tasaddaaka baana ba banne. Mumanyi lwaki kyalina ekisaddaaka baana ku byalo? Kubanga abantu tebannasinza Katonda. Bukatonda obulala bulina omululu, bwagala omusaayi, buli kye bulina tekibumala. Haleluya. Tekibumala. Omuntu akeera n'asaddaaka omwana we gwe yeezaali, n'asaddaaka mukyala we n'asaddaaka mukyala we Samiri. Haleluya. Lwakubanga balina ki? Omululu. Katonda ow'omugulu yekka ye Katonda gwe bayita kwagala, atakkiriza mu kutta, atakkiriza mu kuzikiriza, akkiriza mu kugaba obulamu. Bayibuli etugamba omubbi tajawula okubba okutta n'okuzikiriza, naye nze najja zonna zibe n'obulamu, obulamu obutakola butya? Obutaggwaawo. Haleluya. Ebyandika bingi ebituzaamu amaanyi okubanga tufuuka ebyalo ebisinza Katonda. Njagala baayo ekyokulabirako mu Bikola by'Abatume essula ya 2 olunyiri lwa 7. Ekkanisa eyasooka yalina empisa ey'okukuŋŋaananga. Olumu bakuŋŋaananga ssaawa 2 okumala ssaawa 3 namba, ssaawa 5 namba, ssaawa 6 namba. Omanyi tuli mu lockdown. Omuntu ajja kumbuuza nti waliwo lockdown, lwaki oyogera kukuŋŋaana? Mukama yeebazibwe. Omanyi kolamu yaffe ng'ekkanisa Bayibuli tugamba 2 oba 3 bwe banaakuŋŋaananga mu linnya lyange n'abeeranga mu masekati gaabwe. Kati gavumenti tegaanangako bantu 2 kukuŋŋaana, tegaanangako 3. Ebyo olina byekwaso, gw'atayagala kusaba oliko ekizibu ekikutawaanya ate kyatandikira kujjajjawo. Mukama yeebazibwe. Kyatandikira eri oteekwa okigolokokereko nga bukyali. Mukama yeebazibwe. Abantu bagenda mu butale, abantu bayira motoka, abantu 7, gavumenti tebagaana. Haleluya. Ne mu motoka musobola okusinza Katonda ne mugamba Mukama, mu lugendo luno gye tulaga tusaba otuwa omukisa, otukuume tuleme kutuusibwako obubenje bonna. Okwo kuba kukola ki? Kusinza Katonda omulamu. Haleluya. Kusinza Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Bw'otuuse Bikola by'Abatume 2 olunyiri olw'omusanvu agamba watya? Bikola by'Abatume essula ya 2 olunyiri lwa 7. Awo ku lunaku olw'olubereberye mu Ssabbiiti bwe twakuŋŋaana okumenya emigaati, Pawulo n'anyumya nabo ng'ayogera okusitula enkya, n'alwawo mu kwogera okutuusa ettumbi.
ne wabaawo ettabaaza nnyingi mu kisenge ekyawaggulu. Ne bookomaawo kaddemu awo ku lunaku olwakola lutya? Awo ku lunaku olw'olubereberye, ku lunaku olw'olubereberye mu sabbiiti bwe twakuŋŋaana okumenya emigaati, Pawulo n'anyumya nabo ng'ayogera okusitula enkya, n'alwawo mu kwogera okutuusa ettumbi. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa eyasooka babeeranga n'omuze okukuŋŋaana ne bamenya emigaati ne banyumya ku kigambo kya Katonda. Aleluya. Era nga Deliverance Church Kyengera ze zimu ku mpisa ze tulina. Aleluya. Okukuŋŋaana ne bakola batya? Ne bamenya emigaati. Aleluya. Kaakati bakuŋŋaananga ne bamenya emigaati ne basabira wamu ne bawulira ekigambo kya Katonda. Gamba nti aleluya. Ne bawulira ki? Ekigambo kya Katonda. Omanyi mu Bayudaaya olunaku lutandika kawungeezi ssaawa 12. Abaddugavu olunaku lwaffe lutandika ku makya ssaawa 1. Abazungu olunaku lwabwe lutandika ssaawa 6 ogw'ekiro. Kawa yeebazibwe. Kaakati Pawulo olw'okuba olunaku lwabwe lutandika 12 akawungeezi yatandika okubuulira ssaawa nga 12 n'abuulira paka ssaawa 6 nga tewali aseguse, kubanga baalina empisa ey'okukuŋŋaana. Pawulo bwe yabuulira enjiri mu kyalo kye bayita Tulowa, bwe yagenda okubuulirayo enjiri, Bayibuli etugamba abantu bano baakuŋŋaana ne bamuwuliriza. Baali mu kisenge ekyawaggulu ng'abuulira, n'ababeerawo ne bamenya emigaati ne bakola batya? Ne bawulira ekigambo paka ssaawa 6. Ojja kuŋŋamba ki ekyavaamu? Bayibuli etugamba wakati mu kubuulira waliwo omuvubuka eyali asumagira, nga ndowooza yali azze nga tayagala kusaba bulungi, ng'ayagala batere baddeyo ewaka. Aleluya. Alabika alimu obuze obw'obutayagala kuwulira kigambo, era alabika bafoosinga bufoosinga okukuŋŋaana olwaleero. Nambira naye bakufoosinza okujja oba nedda? Oli omu ku be baayise emirundi 5 nga tonnajja oba nedda? Mukama yeebazibwe. Oli omu ku bagambye komawo ssaawa bweziti okimeko oba nedda? Aleluya. Ono omuvubuka alabika ali omu ku abo abatatera kwagala kuŋŋaana. Liida n'amujjukiza naye nga era tayagala kukola ki? Kukuŋŋaana. Aleluya. Kaakati bw'ajja yawulira nga yeboogera bimubowa, n'agwa wansi, okuva waggulu n'agwa wansi n'afa. Naye weebazanga Katonda olw'ebyalo ebisinza Katonda. Abakuŋŋaana ku lwa Katonda, abakuŋŋaana ku lwa Katonda wabaawo amaanyi ge bakuŋŋaanya. Bwe mukuŋŋaana ku lwa Mukama wabaawo amaanyi agabaawo, amaanyi agawonya, amaanyi agagabirira, amaanyi agakyusa embeera. Omuvubuka yali afudde, naye olw'okuba baali bakuŋŋaanye nga basinza Katonda, nga basaba, nga bawulira ekigambo, Pawulo yagenda ne yeebaka ku muvubuka, omuvubuka n'addamu obulamu. Aleluya. Ebyalo byaffe bigenda kubeeramu ebyamagero bwe bityo. Waliwo abantu betagenda kuganya kufa kubanga tusinza Katonda. Bayibuli waliwo omukyala bamuyitanga Lidiya, yali atunda ngoye ng'azitunga bw'azitunda. Kama yeebaziwe. Naye yagabiranga abavu bangi. Bwe yafa abantu tebamuganya kufa. Bayita Peetero asinza Katonda ne bamugamba jangu, omukazi ono abadde atuyamba nnyo, kama feebaziwe. N'amusabira n'akomawo mu bulamu bwe. Waliwo embeera ezibadde z'amaamira ewammwe nga ebintu byakukwatako bifa, nga tewabangayo muntu yenna asobola bigolokosa. Ampuliriza olwaleero Katonda akuwadde amaanyi okugolokosa ebyafa kubanga osinza erinnya lye. Aleluya. Ebyalo ebisinza Katonda tebimala gagumira mbeera yonna, tebikaabira mu mbeera kubanga bimanyi waliwo Katonda alina ansa y'embeera. Aleluya. Katonda alina ansa eri buli mbeera gy'oyitamu. Katonda alina ansa eri buli mbeera ezigolokoka ku kyalo. Mu Bayibuli waliwo omusajja eyaliko emizimu mingi nnyo. Aleluya. Eyaliko emizimu miyitirivu nnyo nga yeesalaasala. Bayibuli etugamba yagenda n'ayagala okubeeranga ku malaalo. Yesu oyo gy'agenda n'atandika okuzimba ekyalo ekisinza Katonda, n'abulira enjiri n'agenda n'abagoberezi. Omusajja ono bwe yajja, Bayibuli etugamba yavunnama n'asinza Katonda. Yesu n'amugobako emizimu gye bayita legion,
ne kimuvaako kubanga yali asinza Katonda. Ebyalo ebisinza Katonda tebibeerako balalu bangi. Haleluya. Era nsabye abalalu abali ku byalo byaffe basobola okyalirwa Katonda singa wabaawo Katonda abantu abamusinza ne bamweweera ddala. Haleluya. Katonda bw'omusinza wabaawo ebikyuka. Olwaleero njagala omanyeyo ensonga nga 5 lwaki twetaaga ebyalo ebisinza Katonda. Nagambye bwe njogera ku kyalo njogera ku ggwe, ku famire yo ne ku banneibabo. Ate njogera ku ggwe okusaba kw'osaba wekka n'okusaba kw'osaba wamu ne banno. Haleluya. Lwaki Katonda azimba ebyalo ebisinza Katonda? Lwaki twetaaga ebyalo ebiriko abantu nga tebasinza mizimu, tebasinza nyabingi, tebasinza misambwa, basinza Katonda? Mukama yeebazibwe. Abantu abo abali mu byalo ebisinza Katonda be bantu abasembeza Kristo ng'omulokozi waabwe, abantu abeegaana ekibi, abaagala okugobera Kristo yekka. Lwaki twetaaga abantu ng'abo ku kyalo? Lwaki twetaaga ebyalo ebyawaayo obulamu bwabyo eri Kristo, ebyawaayo emitima gyabwe eri Kristo, ng'engeri gye beeyisaamu eggulumiza Katonda? Lwaki awo oli olwaleero oli mu kusaba? Lwaki okuŋŋaanya n'abantu banno nga 3 5 musabe olwaleero? Zino z'ensonga. Number 1, twetaaga okwegatta ne Katonda. Haleluya. Omanyi Bayibuli etugamba entebe ya Katonda eri mu ggulu, naye ku nsi ebigere bye kwe biwummulira. Mukama yeebazibwe. Kati ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Bw'otamusinza tosobola connectinga naye, tosobola kubeera wamu naye. Kankulage ekyokulabirako. Ofiisi ezisinga obungi abantu bazitimbamu ebifaananyi bya pulezidenti, n'agamba pulezidenti w'eggwanga wuuyo, n'amuteekawo ne bateekawo the president of the Republic of Uganda. Kama yeebazibwe. Era pulezidenti bw'atuuka mu ofiisi awulira ng'afa ekitiibwa. Aleluya. Ayinza n'okubaako akantu k'abawa. Naye bw'obeera pulezidenti n'osanga mu ofiisi y'omuntu nga yataddeyo ekifaananyi ky'embwa n'agamba president of the Republic of Uganda. Bw'oba pulezidenti owulira otya? Olabanga awandibadde ekifaananyi kyo bataddewo ekifaananyi ky'embwa, bataddewo ekifaananyi ky'omuntu omulala. Babeeranga abakunyooma. Kaakati Katonda olumu atambula n'atuuka mu maka g'abantu abamu ng'ekifo kye baateekamu mulala. N'atuuka ku byalo ebimu ng'ekifo kye baateekawo akakazi akakadde ku kyalo akasamira. Atuuka ku byalo ebimu ng'ekifo kye baateekawo ssente, baateekawo mmere, baateekawo mirimu. Ekyo kibeere kikafuwe gy'oli. Katonda ayagala okonektinge naye. Bw'oba ggwe n'osanga ng'ekifo kyo baakiteekamu omulala tosobola connectinga. Aleluya. Twetaaga okonektinga n'ani? Okwegatta ne Katonda, tubeere n'empuliziganya ne Katonda. Katonda ayogera n'abantu bonna, naye abantu abawulira eddoboozi lya Katonda be abamusinza. Okiwulidde kyegambye? Abawulira eddoboozi lya Katonda be bakola batya? Be bamusinza. Mukama yeebazibwe. Ate nga bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mukama ffe yeebazibwe. Abantu abo abeera ayogera nabo entakera, abalabula, alwana entalo zaabwe. Mukama ffe yeebazibwe. Wabe wambikulya ekyamateeka 4:7 ne Samwiri ekyokubiri 7:23. Abantu abasinza Katonda bakonektinga naye, kitegeeza mu buli mbeera yonna abeera wamu nabo. Abantu nga babakyaye Katonda abeera wamu nabo. Entalo bwe zigolokoka abeera wamu nabo. Katonda bwe yeegatta ku bulamu bw'omuntu, obulamu bw'omuntu oyo bukyuka. Katonda bwe yeegatta ku kyalo, ekyalo kikulaakulana, ekyalo kibaako emirembe, ekyalo kibaako essanyu. Bwe yeegatta ku musajja Ibulayimu, yali musajja omu n'alwanagana ne bakabaka 5, obwakabaka bwa mirundi 5 bonna n'abawangula. Nsabye Katonda yeegatte ku kyalo kyo, nsabye Katonda yeegatte ku makaago, nsabye Katonda yeegatte ku kika kyewammwe kyonna nga musazeewo okwagiriza Katonda. Aleluya. Aleluya. Waliwo idea Mukama gye yampadde, waliwo famire gye ndimu. Mukama yeebazibwe. Tulina bye tukola tukuŋŋaanya ssente. Mukama yampadde idea. Ekyalo kino eky'abantu ba famire yaffe okusasulanga 1/10
buli sente ze mukuŋŋaanya bwemukolawo puroguramu nga famire ng'ab'ekika bwemukuŋŋaanya sente muweeyo ekimu eky'ekkumi mu kanisa. Aleluya. Efamire eyo egenda kubeera yanjawulo ku famire endala zonna. Mukama yeebazibwe. Ebyali ebisinza Katonda bikonektinga n'ani ne Katonda era abirwanira. Kampuni ekyandiko ekyo kigamba kitya? Ekyamateeka essula ey'okuna olunyiriri lw'omusanvu kigamba kubanga ggwanga ki eririna Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowolanga. Mukama yeebazibwe. Agambye atya? Kubanga ggwanga ki erikola litya? Agambye nti kubanga ggwanga ki erina Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowolanga. Aleluya. Waliwo amawanga agamu nga Katonda ali wala nabo tebakonektinganga naye, naye eggwanga lya Isirayiri kubanga baali basinza Katonda omulamu beeyogerangako ne bagamba kubanga ggwanga ki eriyina Katonda abali okumpi nga ffe Katonda waffe bwe tumukoowoola awulira. Leka Katonda ayogerweko nti ali kumpi ne famire yo, ali kumpi n'abaana bo. Kyemmanyi ku basamize tebakuba ngalo ne boyogera ebikuumiza Katonda. Leka kyogerweko nti abaana bo Katonda ali kumpi nabo, bizinesi yo Katonda ali kumpi nayo, ekika kyo Katonda ali kumpi nakyo, eggwanga lyo Katonda ali kumpi nalyo. Abayisirayiri beeyogerangako ggwanga ki erina Katonda abali okumpi. Ekyandiko ekirala Samwiri ekyokubiri obanga ekyo tokifunye tugende maaso. Pointi ey'okubiri, weetaaga okubeera ekyalo ekisinza Katonda, weetaaga okwegatta ku basinza Katonda kubanga weetaaga okukuuma obusika Katonda bw'akuwadde. Aleluya. Buli muntu mu nsi muno alina obusika. Abaavulunkupe boolaba balina obusika, abalya ku kasasiro balina obusika, naye Setaani yababbako obusika bwabwe. Aboolaba nga bagaaya mayirungi nga baatabuka obwongo, batambula nga bambadde empale ezirimu ebiraka, Katonda alina obusika bwe yabategekera, naye omulabe Setaani yabubabbako. Aleluya. Mu nnimiro ya Edeni Katonda yawa Adamu obusika n'amugamba afuge alabire ennimiro yonna, naye Bayibuli etugamba omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Setaani yajja n'asendasenda Adamu, ekya Katonda akyeddize. Haleluya. Nga kikyanoonya ayagala Adamu ave mu busika bwe. Haleluya. Ekyo ekikusendasenda wafunye omusaala naye jjako ekimu ekyekumi olikiwaayo olulala, olikiwaayo omulundi omulala. Kyagala kikubbeko obusika bwe. Eri abakazi abaakola embaga ne bakumba n'afuna omusajja nga yooyo, naye bwe yayingira amaka ne yeerabira Katonda. Haleluya. Setaani n'amugamba lekeraawo okusaba, lekeraawo okola kino, lekeraawo okola kino. Tamanyi nti yali ayagala kubbako busika bwe. Setaani yajja asendasenda Adamu. Ddala Mukama yagamba nti temulyanga ku muti gwonna. Haleluya. Adamu nga tamanyi kakodyo ka Setaani nti ajja kubba, kutta na kuzikiriza. Ebibuuzo Setaani byakubuuza bwe wafuna omulimu, wali osaba Mukama mpa omulimu, mbadde maze emyaka nga sirina mulimu, n'obeera n'osaba omulimu. Katonda bw'akuwa omulimu muwe ekibereberye, omusinzi omugambe gwasooka gweyampa omulimu guno. Bayibuli etugamba mutuukanga mu nsi ensuubize temwerabiranga Mukama Katonda wammwe. Kaakati abamu we batuuka beerabira. Haleluya. Beerabira nga balina obuvunaanyizibwa mu nnyumba ya Mukama. Setaani ng'ayagala akubbeko, Adamu lwe yafuna ekikolimo n'alya ekya Katonda n'atwala ekifo kya Katonda, kitegeeza yali takyasinza Katonda. Katonda yali amugye mu kifo kye. Bw'atyo Katonda naye n'ajja Adamu mu busika bwe. Aleluya. Bantu bangi watandika bulungi naye embeera yakubijjira. Watandika ofuna omusaala nga bakusasula buli mwezi, wayitayo emyezi 3 nga tebakyakusasula. Waliwo ekifo kya Katonda kye walya, kye weddiza, ky'ova olaba omusaala gukendeera. Omulokole bayinza okugoba abantu bonna ku mulimu, gwe n'osigala nga tebakugobanga. Bayinza okukendeeza omusaala gw'abalala, ogugwo ne gusigalawo singa oyiga okusinza Katonda.
nkusabidde obusika bwonna katonda bwe yakusuubiza oleme kusubwako n'akamu mu linnya lya yesu. Ebyalo ebisinza katonda tebiba mu busika bwabyo. Omanyi eriyo ebyalo nga mu Uganda muno mulimu ebyalo nga tumanyi nti eno Uganda naye ng'ababituulamu si bannayuganda, nga balala babizimbamu, ng'abayindi bawamba ebyalo oba abazungu bawamba ekyalo ekyo. Eyo n'ebifo ebimu nga abayindi oba abazungu babiwamba ne batandika emirimu, naye mwe bannannyini kifo mwe mukyasinza okubeera abaavu, temulina mirimu. Nsabye wabeewo agolokoka abuulire enjiri, abantu batandika ositula katonda, ekyalo kigenda kyuka. Katonda agenda komyawo obusika bwammwe. Eriyo n'abamu bazaalibwa mu famire yamwe mwali abaana bangi, naye taatawo alina bye baali bamusikiza, naye baganda be olabanga bali bulungi okusinga ye. Bwe yatandika okuba obulungi neyerabira katonda, nammwe abaana ne mwerabira katonda. Bino bye biseera amaka okudda eri katonda. Mwana gwe yasikira taatawo, baganda obakuŋŋaanye obagambe waliwo katonda omulamu yetagwe tunaasinzanga, tobazza mu masabo. Eri abantu taataamwe lwe yafa lwe mwatandika okusamira ne muleetayo omusamize abasawule mu makaago. Ekyo kibeeranga kikafuuwe eri abatya katonda. Yensonga lwaki walokoka okyuse famire yo. Mukama yeebaze. Abantu abasinza katonda bakuuma obusika bwabwe. Aleluya. Sawulo yava ku bwakabaka lwa butagulumiza katonda. Kerode yafa lwa kuyimirira mu kifo kya katonda. Omukyala ayitibwa Vashitayi yava ku bwakaddulubaale lwa butagulumiza katonda. Saagala weeyongere ku lisiti ya Vashitayi, lisiti ya Sawulo kabaka ne lisiti y'abalala abaava mu busika bwabwe. Bwe nkusabidde katonda akukomyewo mu busika bwo. Byonna byonna setaani bye yabba, Yesu n'agamba najja bonna babe n'obulamu, obulamu obutaggwaawo. Bw'onoobusinza agenda kukomyawo mu busika bwo. Tonnategeera ky'oggamba. Bw'onoomugulumiza, bw'onoomuyimusa agenda kukomyawo. Famire yammwe ndaba ng'ekomawo mu linnya lya Yesu. Aleluya. Nambe ensonga 5 lwaki twetaaga ebyalo ebisinzaani katonda. Namba 3, okutambulira mu buyinza katonda bwe yatuwa. Omwana w'omuntu katonda yatuwa obuyinza ku bintu byonna. Yatutonda tufuge. Ndaba tuli mu mulembe omuli okutya, era nsabye katonda anenye akolimire bonna abaleeta okutya mu bantu. Kama yeebazibwe. Abantu batya, simanyi no covid, simanyi wave 3 oba wave 10 oba wave 20. I am here to preach the gospel. Ndi wano okubuulira enjiri. Baana ba katonda toyingiranga mwabo abayimba ennyimba za covid abaleeta okutya mu bantu. Tewali kisobola kukankanya bantu ba katonda abagulumiza katonda. Agamba tagenda kuganya ndwadde z'Abamisiri kukutuukako. Ebirwadde ebitawona, simanyi oba njogera batya katonda abasinza katonda, ebirwadde ebitawona tebigenda kutuukako n'ennya Yesu. Bayibuli etugamba olukumi lunaagwanga ku mukono gwo ogwa kkono n'omutwalo ku mukono gwo ogwa ddyo, naye tebikutuukengako. Gamba tebijja kuntuukako. Omanyi lwaki otya? Tomanyi gw'osinza, oba sinakindi tonnayiga kusinza katonda. Katonda bw'anayimirira mu kifo kye mu bulamu bwo, togenda kutya ndwadde yonna, togenda kutya kabi konna, togenda kutya kufa. Bayibuli etugamba ne bwe naayita mu kiwonvu ekyekisikiriza ekyokufa siritya kabi konna, kubanga gwe oli nange, gwe gwesinza oli wamu nange. Aleluya. Omusajja Eriya olw'okuba yamanya katonda ali naye, alina bingi bye yakola. Mukama yeebazibwe. Yakozesa obuyinza bwe. Obuyinza bwa katonda n'ekisa kye birabikira abo abamusinza. Bayibuli etugamba tusembeere namulondo ey'ekisa tulyoke tufune okusaasira n'ekisa mu kaseera akazibu we tubyetaagira. Ekisa kya katonda kirabisibwa eri abo abasinza katonda. Mukama yeebazibwe. Pointi ey'okuna, weetaaga okubeeramu abo abasinza katonda, abeeweereddeyo ddala okumusinza mu mbeera yonna, abatakoowa, abatakyukakyuka olw'ensonga eno. Namba 4, weetaaga ansa
eziva ewa Katonda. Weetaaga ansa eziva ewaani? Omanyi buli mbeera waliwo embeera z'oyitamu ng'ozisobola, naye obaawo akaseera w'osisinkana embeera n'owanika. Era ebiseera ebyo bye byawula wakati w'abantu abali successful n'abatali. Mu biseera ebirungi buli omu yeeyagala, mu biseera ebibi bye byawula wakati w'abannaggwano n'abo abayabayaba. Kama yeebazibwe. Mu biseera ebizibu abamu bawanika ng'omulembe guno eri abaweereza abatakyawulira njiri, eryo bizinesi ezaagwa, abayabayaba bizinesi zaabwe zaagwa, obuweereza obumu bwagwa, abantu ebirooto byabwe byafa. Neebaza Katonda. Deliverance Church Mukama yatugamba omwaka guno twongerako okukula, tweyongera. Haleluya. Twagala kuyingira abantu 5. Mukama atuyambye nti almost tutuuse halfway ey'ekirooto kyaffe, ate nga sizoni eddako tugenda kikubisaamu mu linnya lya Yesu. Haleluya. Kubanga tetwawanika, tumanyi Katonda gwe tukola tutya, gwe tusinza. Kama ffe bazibe. So bagambye twetaaga ansa eziva ewaani? Ewa Katonda. Kama yeebazibe. Wabawo ekiseera ne bw'oba ng'olina ssente ezeekanawa nga weetaaga Katonda. Omusajja omu yali mugagga n'azimba amaka nga galimu amatiri bonna gonna, naye aba ayingira ennyumba ye. Haleluya. Kubanga obugagga yabujja kuba Katonda balala, nga bw'atuula mu nnyumba mwoteeri bw'ati awulira entebe nga zoogera, tugamba genda okole ssente, genda okole ssente. N'agenda mu kisenge nga mulimu amaloboozi, temulimu bantu naye mulimu amaloboozi. Kyava ayita omusumba omu nga awanise ayagala kuleka nnyumba ye, n'amugamba ennyumba yange erimu amaloboozi, bw'etuula mu ntebe zoogera, ekisenge kyogera, amaloboozi agatiisa. Omusumba n'ayingiramu n'atuula mu ntebe nga tawulira maloboozi. Haleluya. N'agenda mu kisenge tegaliimu, n'asabira omusajja, emizimu egyali gyawamba ennyumba ne givaamu. Naye ng'omusajja akyatyo gibeeramu. Oyinza okuba omugagga naye waliwo akaseera weetaaga Katonda ayanukule. Eriya bwe yatuuka mu kaseera ako nga bannabbi ba Baali bawambye Isirayiri yonna, n'abagamba bakoowole Katonda waabwe nga tayogera. Eriya n'akoowola Katonda, Katonda n'ayanukuza omuliro. Mwe mwava oluyimba olugamba oli Katonda ayanukuza omuliro. Nkusabidde mu kaseera ng'ako Katonda akuvireyo mu linnya lya Yesu. Waliwo akaseera Danyeri bwe baamuteeka mu mpologoma, Katonda Danyeri gw'asinza yaggalawo ennyuma gy'empologoma ne zitamulya. Akaseera ng'empologoma zikwetoolodde, waliwo byagala okulya, okumalawo obufumbo bwo, okumalawo obulamu bwo, okumalawo bizinesi yo, Katonda anaagolokokanga oyo gw'osinza n'aggalawo ennyuma gy'ebyo ebyagala okumalawo. Aleluya. Waliwo omukyalo omu, omanyi twetaaga ansa ezibe wa Katonda, si w'abaana b'abantu. Omukyalo omu yasoma Bayibuli. Bw'asoma Bayibuli n'asoma ekyandiko ekigamba nti bwe munaabeeranga n'okukkiriza okutono ng'akasigo ka Kalidaali, munaayogeranga eri olusozi olwo luveewo, nalwo ne lukola otya? Mukyala n'agamba kangezesa ebyawandiikibwa, naye bw'obanga tomanyi Katonda, bw'eba firimu bagamba don't try this. Haleluya. Don't try this. Naye abamanyi Katonda try it. Haleluya. Abasinza Katonda try it. Omukyala n'addayo ewaka. Ettaka ly'ekibanja, ekibangirizi ekisinga obunene, mwalimu olusozi nga lulimu amayinja mangi, nga lwagulumira waggulu, nga lwamalako pulaani, tasobola kuzimba, tasobola developingawo. N'asoma ekyawandiikibwa kino n'ajjukira olusozi oluli mu nnimiro ye. N'azuukukanga ku makya n'agamba lusozi gwe nkulagira okuvaawo. N'addayo mu nnyumba neebaka. N'akeera enkeera n'alaba nga olusozi lukyaliwo. N'ayogerera lusozi gwe vaawo. N'akeera nga lukyaliwo. Naye ne yeesiga Katonda gw'asinza nti ajja kumuddamu. Lusozi gwe vaawo. Lwakya lumu abasajja baali balima nguudo nga baanoonya amayinja nga tebalina we bagajja. Kyebaba balengera olusozi oluli mu nnimiro y'omukyalo ono ne bajja gy'ali. N'amugamba mukyala gwe, tubadde nga tunoonya amayinja amalungi ag'okuzimba ekkubo nga tetugalaba, naye twalengedde olusozi luno, tukwegayiridde olutuguze, otuguze amayinja.
omukyala bwe yalaba ekyo n'ajjukira katonda gw'asinza abagenda ayogera naye ntayogerera olusozi abasajja ne bajja okuggyawo olusozi olwo ne greda ate si ku bwereere ne bamusasula ssente ezaali zisobola omuzimbira ennyumba n'okukola ebirala ne zisigala nawo yakola atya yayogera nakamwa kubanga waliwo ebitavaawo okutuusa nga katonda ayingidde mu nsonga zo ebiro ebyo bwe bituukanga nga weetaaga katonda ddemu ayogere gy'oli akole yekka by'asobola okukola nkusabidde obeere n'ekyokuddamu ekiva eri katonda bw'oba oli musamize sirika oba ojuliza katonda kuba engalo ez'amaanyi aleluya nkusabidde mu biro ng'ebyo oleme kuwanika katonda akuviireyo kama yebaziwe nandyogedde pointi ey'okutaano naye olwakadde kankomaawo olwaleero wabeewo abagolokoka olwaleero twagala tukole endagaano ne mukama waffe okubeera katonda waffe abeere katonda gwe tusinza abeere katonda gwe tugulumiza mu bulamu bwaffe bye tukola byonna birabe omukolo gwa katonda haleluya wanika emikono gyo nayingiranga mu mpyazo n'okusinza n'okwebaza nayingiranga mu mpyazo n'okusinza n'okwebaza nayingira 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 nayingiranga mu mpyazo n'okusinza n'okwebaza gamba ayi yesu neewaayo okubeera mu abo abakusinza abakuwa ekitiibwa n'afiisanga akadde n'ekusinza n'afiisanga olunaku n'enzijja mu kubeerawo kwo nga sikkakiddwa nkola endagaano naawe obeerenga katonda wange nange mbeerenga wuwo ebyange byonna mbikuwa binaakusinzanga sente zange zinaakusinzanga obudde bwange bunaakusinzanga bizinesi yange enaakusinzanga nga njiggalawo neŋŋenda neekusinza nga egabirira obwetaavu obw'obwakabaka bwa katonda weebale mukama gwakyusa omutima gwange olwaleero endowooza zange olwaleero weebale mukama mu linnya lya yesu amin mukama yeebazibwe ekimu ku bintu ebiraga nti abantu basinza katonda ebyabwe byonna bisinzaani era buli lwe balowooza ku nnyumba ya mukama yagadde kulekera akalowoozo kano bw'obeera ewaka lowooza ku nnyumba ya mukama bw'obanga osaasaanya ssente zo lowooza ku byetaaga okusaasaanyizibwako mu nnyumba ya mukama mukama yeebazibwe totuukiriza bwetaavu buli mu nnyumba yo ne weerabira obwetaavu obuli mu nnyumba yaani mukama anaagulumiza erinnya lyo mukama anaakuyamba anaakusitula mu linnya lya yesu amiina bw'obanga wandyagadde okwegatta ku kuwaayo okuli extra tulina ebintu bye twetaaga okukola ku byuma byaffe okukola ku kuzimba ennamba ziri awo tuzoteekako naye ospecifyinga lwaki otaddeko sente mukama yeebazibwe ya ospecifyinga oba oliyo nga tolokokanga ddamu essaala eno oweeyo obulamu bw'eri kristo gamba ayi yesu olwaleero nkuwa obulamu bwange njatula nga wafa n'ozuukira okulokola obulamu bwange sangula amannya gange mu bitabo ebyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu ndokose sikyadda mabega mu linnya lya yesu amiina nakino kankikujjukize sande tukuŋŋaanye ku lwokubiri oba olwokusatu oba olwokunabuuza mission of family leader wo waliwo mission of family kakasanga okomawo kama yeebazibwe mukama ajja kuwa omukisa wiiki esembayo ebeera yakubuulira njiri leader wa programu y'okubuulira enjiri gyegatteko aleluya wiiki esooka eba ya celebration tucelebratinga birthday z'abantu wegatteko abo abakola batya abacelebratinga mukama yeebazibwe ne mukama anaakuwa omukisa naye wegatte kwabo abaaniriza abantu mission of family meetings
mu saavisi zaffe. Mukama anaakuwa omukisa. Beera n'olunaku olulungi.